kati simanyi obakera kumanya n'empangisa ettaka n'ennimirako gwe kuba omusango ne okusinziira ku bali wano bagambye bazze ab'emulugunya ogamba oledi olinamu okukola ekubaze bampangisaako chairman wa RDC nange anyana government eriwo okukuuma bintu byabwe. You sit. Look up. You sit. Where's Tuka? You sit. Like this one. Come this side. Wait, come this side. Yes. Nabukera masitula yompangisaawo lwaki okwatiddwa sitegedde muwulya Emmanuel oyaze omukyalo okusongamu olina obuzibu naye ani oyo yampangisiza sirina gwenyinako naye buzibuze ate oyakusanzemu simumanyi ze namumanya olowooza lwaki bakukute sitegedde kinkwasiza era bagamba omutulugunya mwemwina amajambiya abanya muwulya Emmanuel mwemwina amajambiya wano tunula eno mwe mwina amajambiya ng'ate amajambiya ng'ajjeewa bagamba eno wali abakuba abantu ate mwe musobola okuba kitegeeza ate era nze mukolagana nabo naakajjako ku kino ekyalo najja mu gwa munana gwa mwaka bampangisa nsuubira Afirika era nsobola okulaga bwe bampangisa okuva wentandikirwe natandikira ne wennakoma Malusi Mama Lusi bamuyita Nabukeera Masitula yakusonzeemu oyo asonzeemu simumanyi bagamba nti eno bw'ojjayo bakutema bakukuba gwe lwaki mmwe mubeerayo ne mukola kitegeeza mwe babizibu muganda wange yaŋŋamba waliyo ettaka eriri free nenzija nnimireko kubeera sikulima bulimi ndi makanika lwaki tebakutema nga balaba batema sirinaako gwe naalabye gwe batemye tekuliko yadde omutemye nzi sira n'obugwenda naye bagamba ebirimba byo byonna babitemyetemye ate gwe ogamba olima naate ebyange nga byo sibitemye omukyala gwe bagambye katematema omukyala gwani ani sigana wakola ki kyekikuwasiza bagamba mwatematema batematema nomwegawiwe bamuleseeyo neze sibimanyi ani yatematema balina okukwata bakutemu bakyama bakute bakyama gyebali abatupangisa ani yatema babatupangisa gyebali ate mukwata ffe bampangisa anti bagamba olede muje muli mukola ate nga mulebesaayo abaaliyo simanyi yaliwe yatema ani yatema babaleta kulesinamusimanyi babajjamu kati gwotegedde otya nti oli ye yatema bwe bayita olukikobe waliwo ogambye yatema anti babaleta nga bangi yani gwe baleseeyo mwemanyira okwemanya ekitegeezeza okukola mwenna moto eddala lwaki mugoba abantu kuttaka mukolaki ani abawaayi okutuwaayo ewo nemubeera nze tubeereeno ate bagamba baliyo bagamba mwatematema omuntu ani yatema bagamba enteri yasobola kujjayo mwe nga mubeerayo ati tubeera ffe ate eri fena tubeera eri mu tawuni eddala gwani muteesaasira eddala muteesaasira eddala mugalo kifeesi kifa ekimu lwaki tebataddeko abalala DPC ne tiimu gyenzize nayo sorry ne mukama waffe honorable MP land board committee bachairman
protocol observed. Amanya gange nze Barungi Fiona nga ndi muyambi wa president mu nsonga ezitali zimu na zimu. Ojja kunsonyiwa mukama wange nze waliwo wentuuka and I become emotional. Ntera nnyo okwogeza amaanyi gye mbeera. Bwonna obubatuuseeko. Era nja kwogera ng'omuntu who is a witness ku bulumi obutuuse ku bantu bano. Because ndaba faces ezisinga obungi teziri mpya. Nkadde zantuukirirako mu ofisi yange. Abo abakyala bombi abatudde awo ababiri, oyo yali alwadde ng'alina ekintu, ndaba kati musanyufu, yali asitudde ekintu ekizito, ndaba kati mulamu. Land committee bwe nkwagadde ennyo era nsabye ennamba yo. Ntera kwagala nnyo ebigambo ebirungi bwe bityo because nze amazima ganfuula ow'eddembe. Sitera kufaayo ani agawulidde. Azirawo ng'azi mazima agawulidde saagala kumanya. Nze bwe nkubuulira amazima nfuuka ow'eddembe. Era abasinga obungi tebanjagalira amazima gange. Naye nze ganfuula ow'eddembe lwakuba ku nsi kuno eyampa omulimu. Aneesiga ne Katonda gwe nkolera amanyi bwe mba nsazeewo okukola nkola. Kati amazima gwe ngagamba atagaagala, it is up to them. Honorable Minister, ebigambo by'owulidde wano mbadde mpulira nga sina n'amaanyi googera. Naye kanjogereko oba oli awo omutima gwange gujja kufuna mirembe. Bino byonna ebyogereddwa wano bituufu ddala 100% n'okusobola. Njagala mbeetondere nti nabagamba omulundi ogwasooka nga ngenda kujja ne bantuma mu mulimu mulala lw'okuba ndi mupakasi ne kinnema naye nesigala nga siteredde. Towards Christmas era natera okugenda okujja ne binnema stiru nga byebyo. Era n'olwaleero bibadde bitolemeredde. Nze njogera nnyo amazima ne ganfuula ow'eddembe. Kyenva mulaba tukeereyo okutuuka wano. Naye minisita yagambye you find out kiki ekitali kituufu. Naye nga musajja watutabitegera. It was a short notice. RDC n'atukkiriza bambi mukazi watu weebale tujje naye tutandika okutandika emmotoka ate ne wabeerawo ava mu ofisi ya RDC atubulira ebintu bye tutategeera. Minisita nankubira nangamba kiki ne mugamba I will handle, trust me. Era nebaza Katonda nti nasigadde nga ndi ku simu ya RDC wadde Stan yabadde aleesewaawo ebintu bye sitategeera. Nze nkimanyi ne Bible ekkiriza nti Stan ye waali ne Bible egamba yajja kuba na kusikiriza ebyo byakola. Naye nze nzikiririza mu Katonda ne mukama wange akkiririza mu Katonda. Waliwo amaanyi agabadde ganga akizikizaawo agabadde gatulemeseza. Twasimbudde Kampala ssaawa nga 7 ate nga meeting yabadde ya ssaawa 5. Naye nkwebaza taata weebale lwena kugambye nedda n'ogamba naawe nedda tugende nga bulijjo bw'okola ne tujja. Weebale nnyo nsubira abantu bano tebagenda kusigala kyekimu. Njagala nkomekereze nga njogera bwengi lwakuba ebyokusalawo n'ebirala ebiddirira ebyo mukama wange bulijjo bwabikola. Naye mmanyi bulungi nnyo nti wentuuka naye tulekanga ebintu biteredde tetuleka amaziga mabega. Ate kyenjagala kubakakasanga mbagamba ffe tetukola ne tukoma mu kkubo. Ekyewaffe tekiriyo. Tetukola ne tukoma mu kkubo nti abantu basigala bakaaba nga bwe nawulidde MP wamu abyogera. Nedda President yatuwa emirimu ng'atwekakasa era nsuubira kino mukama wange agenda kikola kigwe emirembe tuddeyo mufune emirimu. Ekirala kyenjagala okubagamba ne bwe nkubadde nga Madoyi akola mu state si babbi. Mu state tebatwalira amateeka mu ngalo. Mu state tebatulugunya ba mirembe. Kino kyonoonye erinnya ly'eggwanga ne state yennyini neyonooneka. Weewaawo waliwo abatakola bituufu abali mu state naye nga baba batwalira amateeka mu ngalo ng'ekituufu bakimanyi naye nga bateeka mu mbuto zaabwe. Naye njagala mbasuubize nti Madoyi si kiwa nti alina newaakola. Kati bw'aba yawummula tekitegeeza ate nti addeyo abba ebintu by'abantu nga yambiddwako offices ezitali zimu na zimu. Ekyo si kituufu. Yandibadde ng'akolera gavumenti eno because yawummula. Naye bw'aba asazeewo okutulugunya bantu
amateeka gagenda kumutunula mu bulungi. Amina. Njagala mulabire Madoyi waali mulabula ne bakola nabo baba kifeesi baba kibiki ebyo bye bakola ebyo nti ku luno tugenda kufaafagana nabo abantu bafune emirembe. Madoyi si asoose ate si ow'amaanyi ali awo. Waliwo omugagga ow'amaanyi nnyo gwe twakwata eyo Hoima yali atulugunya ensi yonna. Naye kati wenjogerera kati eyo Hoima abantu bali bulungi. Nimba mukama wange. Kati Madoyi kyeki tewali ali waggulu w'amateeka. Amateeka gagenda muvunaana abantu bagenda kufuuka ow'eddembe. Buli wengenda ndeka essimu yange mabega ne bw'obanga ssaawa mmeka n'onkubira nze nkola ekisoboka. Polisi ya wano bw'ebanga emirimu ekiremye nayo tukimanye bafune engeri endala gye bakola. Bwekibanga mu kituufu ddala gano amanya ge mwemulugunyizaako tugawandiise katugatwale tubuuze bano bebe baani basaafinga gavumenti oba bakola birala tebakola bye babatuma. Kati awo tulyoke tutegeere ekituufu kyekiriwa ani agenda kuyamba bantu atayagala abiveemu. Era nsaba mukyala RDC ne komiti yo because wano okiikirira President Madam. Era kyanaku nnyo ebigambo bye mpulidde nga MP ayogera. Nze mpulidde ng'omusaayi guyiika mu mutima gwange nti for sure President bw'aba yateeka mu bifo tubikozese offices weeziri bw'olemererwa awalala genda awalala ffe tusigala tutambula tetukoowa nze sikoowa. Abantu bazze babasibasiba ebisango ebitategerekeka. Nsiiba mu ofisi ya DPP ne bwansanga nga ali bize mugamba my lord nina okundaba tolina kyakukola ate nemulaba ntuula nemakinga sure nti abantu bafunye eddembe. Nze sikooye kutuula because tetugenda kukwata entalo zino zonna tuziteeke waggulu w'omutwe gwa president ate nga yatuwa offices kuzikozesa. Tetujja kukoowa ebyo bye nawulidde nga state omu yagamba nti guno omusango gwa civil okwata otya malicious damage n'ebirala n'obiyita civil. Kati nze nembeerawo mu ntebe n'entuula nedda ebyo situula. Era buli omu yenna eyakola omusango ne gye baali baziika tugenda gizuukusa abantu bagenda kuvunaanibwa abantu bafune eddembe. Tewali ali waggulu w'amateeka ng'oli mu kubonyaabonya nsi tekiriyo. Nze wange tekiriyo. Era bwe nkimanya seebaka naye neebaza Katonda nti President yankwasa omwami ono gwe nze naye honorable minister ate emirimu gye twakakolako girabiseeko. Era nsuubira abantu mmwe bwe kuba kulemererwa Madoyi n'afuuka Madoyi nja kujja wano nteekeko tenti yange kutuusa ekiseera Madoyi lwamanya nti ayagala kubba bitali bibye ajja kugenda. Era mumugambe nti nze ndirwedde kujja kuteeka wano tenti kutuulawo mpaka ng'abantu bafunye emirembe. Tukooye okuvumirira eggwanga, tukooye okuvumirira erinnya lya President ate nga bambi yakola kyasobola tubikooye. Abantu baleme kutuula mu ntebe balina okutuula mu ntebe nga bakola interest z'abantu si kukola interest zaabwe. Nedda zino sina interest za President atuteekako tusaavinga abantu basituke bule emirembe gikubule olw'okuba omuntu ono bamutemye olw'okuba omuntu ono tasula mu nnyumba ye alimye ebirime byetabiridde babule emirembe. Honorable Minister n'ebigambo ebyo ebingi nnyo badde nkusaba ojje oyogere eri abantu mukama wange.